Mbalamusiza mikwano gyange abagoberera obubaka bwaffe zuula obusobozi bwo ku mikutu gyaffe gye tubuteekako YouTube mannya ge gamu zuula obusobozi bwo, Facebook era ge mannya ago zuula obusobozi bwo, ne ku TikTok. Mpoza nateera osobola nate obufuna ku namba yange WhatsApp 07572776 mpitwa Tumusiime Joseph Prosper mwerezaawo nga bulijjo. Ndi motivational speaker, inspirational speaker ate life coach. Nyamba abantu okwekkiririzaamu okwezuula obusobozi bwabwe n'okutegeera obugagga bwe bajja nabo. Njagala kubanga njogera naawe gwe agoberera obubaka bwaffe mu mwaka guno nkiwulira okwogera ebigambo ebyenjawulo ebigenda okuyamba okuzuula obusobozi bwo ate si ekyo kyokka okufuula ekirabo oba talanta Katonda gy'akwesigisizza okukubeerera omulimu gwennyini oba ekintu mw'ojja ssente ezikugabirira. Ekituufu kiri nti mu nnaku mwe tuli temuli nnyo mirimu era abaana bangi basoma bangi bafuba okulaba nga bafuna emirimu egy'enjawulo mwe banajja ssente n'abamu balinnya ennyonyi ogenda amawanga ag'ebweru naye ate era ekyewuunyisa kiri nti olini bw'aba nga amaze okufuna ssente olw'okubanga ssente n'obugagga bintu bibiri bya njawulo akomawo ssente ne ziggwawo ate era n'addayo kubanga ekyama kiri nti omulimu gwennyini gwe yali ateekeddwa okukola ye nagwo tebasesinkananga. Kati n'ekyo kyekyanfuula omukozi w'omulimu guno oluvannyuma lw'okutegeera nti omulimu gwange kwogera kyokka ate si kwogera kwokka wabula n'okuyamba abantu okugeziwala nga bategeera obugagga bwe bali nabwo. Tewaliwo muntu ku nsi yajja ku nsi nga mwavu, buli muntu yagenda okujja ku nsi yajja mugagga. Abantu abatusooka okuba abalamu abakulu abazadde abatusingako baayinanga eŋŋombo gye bayogeranga nti omwana agenda okuzaalwa ku nsi ajja n'obugagga bwe oba ajja n'omukisa gwe. Abazadde bakyogeranga buli mwana azaalwa n'omukisa gwe, buli mwana azaalwa n'omukisa gwe. Naye nga bw'obakaza n'obabuuza nti gujja gutya ajja gukute mu ngalo gujja ng'agwambadde kijja kitya nga tasobola kunnyonnyola. Kati nno nze njagala kugamba nti omukisa gwa buli muntu gwajja nagwo bwe busobozi bw'aba alina Katonda bw'aba yamuteekamu okumwawula ku bantu abalala. Ffe ng'abantu tujja ku nsi nga tuli bakulembeze. Katonda bwe yali atutonda twajja nga tuli bafuzi era nga obufuzi bwaffe bwekwese mu busobozi bwaffe bwe tulina abantu abalala bwe batalina. Kati nno singa omuntu aba ategedde obusobozi bwe bw'alina n'abugjayo n'abukozesa okugonjoola ebyetaago by'abantu banne aba afuuse mukulembeze gye bali. Si ekyo kyokka aba takyayinza kugamba nti ndi jobless oba sirina mulimu gwa kukola kubanga buli muntu yagenda okujja ku nsi ng'alina omulimu gwe nga ssekinnoomu. Kyewuunyisa abantu bangi bamanyi nti gavumenti n'ebitongole ebimu bye birina banoonyeza emirimu era bangi si bamativu n'ensi olw'ensonga bagamba nti sinnafuna muntu ampa mulimu kubanga tewaliiwo mirimu kaakano. Naye n'atamanya nti ye baalinze bamuwe emirimu ate nabo baaliko olunaku lumu lwe baali tebalina mirimu ne balinda abantu bagibawe ne bagaa nti kati mufo ky'okulinda abalala batuwa emirimu ffe katukolewo egyaffe. Bwe baakola egyabwe ne bakizuula nti emirimu gye batandiseewo minene tebagisobola bwomu ne bazuula abatalinazuula gyabwe ne babayita babeegatteko batandike okubanga babayambako mirimu gyabwe. Kati n'ekyo kye bayita okukozesebwa. Omuntu buli lwogenda mu kampani emu ekuwa omulimu oba buli lwoba ng'olina factory gy'ogenze ekuwa omulimu oba ng'olina omugagga gw'okolera kabonero akategeeza nti ye yazuula omulimu gwe kati gwe atalinazuula gugwo ogenda ku mulimu gwe ye akukozese ogugwe. Si kirungi muntu kubanga tolinaayo mulimu gwonna gwonna gw'okola naye ate era tekyandibadde kyakwenyumiririza bw'obanga okuze n'oweza emyaka 5 naye nga tozuulanga mulimu gwo ng'akanyonyi kamanyi ogwako. Ekyennyanja kigenda okukula kiba kyakazaalwa bwe kiti omulimu gwe kyatondebwa okukola kiba kigumanyi. Enkoko empanga bw'etandika okuvubuka ekimu ku bintu by'esooka okukola kwe kutandika okumanya omulimu gwe yayitibwa okukola ogw'okulima ejjukiza abantu obudde. Newankubadde nga temugisasudde temugiwadde emmere kale ne bwebanga yava Masaka n'ejja e Kampala bwetuuka eno tetandika kunoonya factories agamba nti bannange waliwo kalimu wano. Enkoko eyo empanga emanyirawo nti omulimu ogwandeeta ku nsi gwa kookolima na kujjukiza bantu
budde era ekyo ekitandiko kikola kubanga osula mu muzigo oba ogitutte mu kikomera oba ogiwadde ekyeggulu oba tewagiwadde kasita eba nga namu eba ekola omulimu gwayo mpozi n'emirala egigikakatako mu butonde bwayo. Kati nno naffe bwe tutyo bwe twajja ku nsi buli muntu yajja alina omulimu. Tewaliwo muntu afuna bumativu mu nsi okuggyako ng'ategedde omulimu gwe yatonderwa okukola n'obusobozi bwe yateekebwa mu bulamu bwe okuba nga akola omulimu ogwo. Ebintu bibiri bya njawulo, omulimu gwe watonderwa okukola n'obusobozi bwe wateekebwamu obuli kuyamba okutuukiriza omulimu ogwo, kubanga mulimu abaazuula obusobozi naye ne batazuula mulimu, ate ne mubaamu abaazuula omulimu naye ne batazuula busobozi. Kati abo babiri buli omu alina ekimuweebuukako, naye ategedde obusobozi bwe n'ategeera n'omulimu obusobozi obwo ebulikolera, tayinza kugamba nti ndi mwavu oba ntambulidde mu bulamu buyina obuyinike, okuggyako nga oba oliawo ng'embeera mwali abadde n'okunyigirizibwa kw'ebyobufuzi okw'obulamu obw'omu mubiri n'obutaba na bikozesebwa bitandikirwako. Naye singa aba ategedde obusobozi bw'alina n'ategeera omulimu gwe yajja okukola kye bayita papasi ye oba ekigendererwa ky'okubeera kwe ku nsi, then n'ategeera n'empenda ze bayita channels, emikutu mwasobolera okutambuliza obusobozi bwobwo, ali bwatyo kizibu okugamba nti ntambulira mu bulamu obw'obuyinike oba obwekkekwa oba obulimu ebbula oba obulimu obutamanya kikiddako. Tumusiime Joseph Prosper ayogera naawe, siri musajja muyivu nnyo kusinga abantu balala, newankubadde ndi muyigirize. Obuyigirize bwange mbujje mu bintu bingi mu bulamu bwenzaaliddwamu, mu experiences empiseemu mu bulamu bw'ensi eno, n'ebitabo byange ebitonotono Katonda bye yansobozesa okusobola okusoma olw'ensi eno bwensobozesezzaako. Kati nno ekyama kiri nti ng'oggyeko obuyigirize obutono bwe nkugambye bwe nnina, naye ekyo tekyanziyiza kutegeera mulimu Katonda gwe yantondera okwolesa ku nsi. Nakimanya nti najja n'ekirabo eri ensi nga Mukama waffe Yesu Kristo bwe yajja nga obulamu bwe kyekirabo kye gye tuli, nti yalina kufa ffe tubeere n'obulamu obulungi, yalina kufiirwa bugagga abe mwavu ffe tugaggawale, yasulako ebweru ffe tulyoke tubeere n'amayumba. Ebintu bingi nnyo bye yeeresa ku lwaffe, naye ffe nze siyinza kufiirira muntu yenna, sisobola kubaako kugamba nti nze kansulemu enjala emyaka gye nsigazza mu nsi abalala balye, oli awo ate ekyo sikisobola, naye nina kye nsobola. Katonda kiyanteekako nga n'akimpa ng'ekirabo ku nsi kuno. Ensi olunaku lwe nazaalwa yasanyuka kubanga yamanya nti ayina kye tutalina azaaliddwa. Nange buli lunaku mmanja ensi nga njagala empe oba ensembereza ebyo nze bye sirina. Kati nno ekyo Mukama yakikweka mu kyama kino nti gwe buli lw'otegeera ky'olina n'okiwa ensi, n'ensi ekuwa ky'otalina. Abasambi b'omupiira ba Messi, ba Cristiano Ronaldo n'abasajja abalala b'amaanyi nno ne gwe baakaziika ennaku ezo Pele bambi, musajja abadde omwatiikirivu ennyo eyaleetera eggwanga lye erya Brazil okufuna World Cup ebikopo 3 okuyita mu ye. Eggwanga lye erya Brazil bagamba nti mu byafaayo lyakafuna ebikopo ebya World Cup 5, naye Pele 3 yali nkizo nnyo mu byo, nti naye ennaku ezo yatuuka n'afa bambi. Ekyo kye yajja nakyo ng'ekirabo eri eggwanga lye. Naye njagala kugamba naffe abatali ba Brazil abatava mu kontinenti mwe yali azaalwa, tumutwala nga kirabo gye tuli. Waliwo abantu nga bafuna emirimu olw'okumwogerako ku radio stations ne TV. Waliwo abantu abakolanga emirimu egy'omukubanga ebifaananyi, mulimu abamuwandiikako engero bannamawulire, nga kyekibafuula ab'amaanyi. Yali kirabo ekirabo kye bwe yakitegeera n'akijjayo eri n'akyolesa eri ensi. Saagala mbagambe nti Pele yafa mwavu era tekisoboka kubanga yafudde nga feriya mu nsi. Omulimu gwe yajja nagwo, ekyo yensonga enkulu nange gye njagala nkutangaza olwaleero. Nze omulimu ogwange Katonda gwe yanneesigisa kwe kwogera eri omuntu yenna alina obusobozi obubadde bwebase, obubadde bwafa nga bwawola munda mu ye kutandika okuzuukuka. Kubanga njagala nkugambe nti gwe byoyitanga ebisiraani mu bulamu, byoyitanga disappointments, ebintu byewejjusa mu bulamu byolabanga
ekyambika kyennyini oba ekikolimo njagala kugamba emabega waabyo waliyo olugero olulungi olusobola okugulibwa abantu abalala ate ne okufuukira obugagga bwennyini ku nsi yalibadde nga yeevuma obulamu ngolowooza nti ensi tebadde nenkanya gy'oli ojja kizuula nti gwe abadde tannategeera butegeezi kikyoli mu ggwanga musemazinga waffe owa Africa oba owabaddugavu ffe ensi tebadde nnyo nenkanya gye tuli okuviira ddala mu bajjajjaffe abatusooka okubeera abalamu nti ebintu bingi nnyo twasanga babyesigamya ku bagwira era nga bo bagamba nti womanyira nti ekintu kituufu nga waliwo omuzungu akikkiririzaamu womanyira nti ekintu kya nsonga kigwanira okwesigamizibwako kigwanira waliwo omuzungu omu yakyapuruvinga era kyovulaba n'ebyafaayo tusoma nnyo ebyewaabwe okusinga ebyawani waffe ate nga naffe tulina ebyafaayo omuntu omu akugamba nti omusajja John Speak yazuula River Nile oba sosi yaayo naye nga waliwo abasajja abasoga abantu abali mu gundi mu Eastern abaali babeera kumpi ne Kiyira abagibeera ng'okumpi naye ne bagamba nti yava e Bungereza ye yajja n'agivumbula naye nga ate yagenda ogivumbula yasanga waliwo ababeerawo eyo yali ŋŋombo y'abeewaabwe eri gye yali abeera kubanga be baali batamanyi gyeva kati ye bwe yaddayo ewaabwe yali agibavumbulidde kubanga baleka baali beebuuza nti omuggo ogusingayo obuwanvu oguveeyo wansi ne gutuuka eno ewaffe guvaawa kakati gye bali kyali kipya naye waffe kyali kikadde ndowooza abeera wano mu Uganda oba mu Africa naye bw'asomesa omwana ng'agamba John Speak yavumbula ogwo omugga kuba kwefuula mu buyabuya nabutakkiririza mu ekyo kye tuli kati nno nze njagadde nkugambe nti saagala olinde muzungu kujja kugamba nti mugwe mulimu obusobozi saagadde muntu kuva Bulaaya akugambe nti mugwe mulimu obugagga saagadde muntu kusooka kulinnya nnyonyi ajja akujjukize nti munda mugwe mulimu ekintu ekisobola okukyusa ensi nze kennyini Munnayuganda munno nze njagala okugamba nti obulamu bubadde weevuma okubanga oli mulekwa bazadde bo baafa okyali mwana muto wagezaako okusoma ebintu ne bigaana wateekamu ssente nnyingi okubaako ekintu kyonna ky'ofuuka ne kirema nti ekyo gwe ky'obadde oyitanga ekizibu njagala kugamba nti si kizibu kyonna kiyinza okuba nga kirinamu paati enzibu naye nga kyonna si kizibu omwami omu ayogerwako mu kitabo kya Bayibuli kiyitibwa Lubereberye muvubuka mu ssuula eya 37 mutabani wa Yakobo gwe baali bayita Yusufu omu ku baana be abaggalanda abaali basembayo Yusufu yakula nga alina talenti mu ye ey'okuloota ebirooto n'okubivuunula kyokka si ekyo kyokka munda mu ye mwalimu omulimu ogw'okubanga alibeerako omukulembeze alisolovinga ebizibu by'ensi ebya economy ebyenfuna nga gwe mulimu gwe naye nga alina obusobozi obw'okuloota ebirooto n'okubivuunula si ekyo kyokka mu ye mu nnaku gye yagenda ayitamu nga baganda be bamutyoboola baganda be bamukyawa mwajja ne mugolokokamu obusobozi obw'okubeera good manager oba steward omulungi ng'asobola okuddukanya ebyobugagga by'abantu abalala ng'ebibye n'abikozesa n'ebigasa abantu abalala omwana ono Yusufu era Yusufu ebbanga lye yamala nga ayagala okunnyonnyola baganda be obusobozi bwe obw'ebirooto obw'okubagamba bannayinaloose baganda be beeyongera ng'omukyawa beeyongera ng'omugulako empalana naye kye yali alowooza nti banaakisanyukira si bwe kityo bwe kyali kye yali asuubira nti bagenda kujaganya si bwe kityo bwe kyali naye ate kyalinga ng'ekivume kyalinga ng'ekisiraani ekyali kimubaddeko naye mudda kyafuuka omukisa kitya nti Yusufu baganda be obutamutegeera okumukyawa ne bamutunda bamutwala e Misiri abeere omuddu ate kyamuyamba nnyo lwa nsonga mu kutwalibwa kwe mu buddu yatuuka mu kifo gye yali ateekeddwa okugasiza yatwalibwa mu kifo gye yali ateekeddwa okusisinkana abantu abaali basobolera ddala okurespektinga ekirabo ekyali ku bulamu bwe era okutambula kwa Yusufu okugenda e Misiri newankubadde yagendera ku njegere nga Zabbuli 15 bwetugamba nti yagendera ku njegere nga bamusibye enjegere ku mikono n'amagulu yagendanga muddu yatuuka eyo mu kifo ekyo kye yagenderamu ng'ayina ennaku kye kyazigula obusobozi bwe
n'okumulambikira ddala direction entuufu ey'omulimu gwe. Yusufu yagendanga munaku, yagendanga muddu, yatuuka eyo n'atandika okuyiga skill ya management, okumanaginga resources. Ekituufu kiri nti talenti ye ey'okuloota ebirooto n'okusobola obivuunula yakulira eyo. Yali muloose eno ewaabwe Kanani naye nga tamanyi kuvuunula birooto, nga bambi bw'amala obiroota ate naye agamba baganda be nti bambi mumbuulire kye bitegeeza, mumbuulire, kubanga yali tannaba kumakiwalinga mu talenti ye. Bayibuli etugamba ekiseera kyatuuka ne yeesigisibwa omusajja eyamugula gwe baali bayita Potifa, n'abeera nga mulunzi wa ndiga za Potifa. Ekiseera kyatuuka n'aba nga si kulunda bulunzi kokka, naye mbu buli kyabugagga kya Potifa kyonna ekyali mu maka ge Yusufu n'aba nga yakivunaanyizibwako era nga yakiddukanya. Ebiro byajja bitambula, ekiseera kyatuuka Yusufu ono aggyibwa ewa Potifa, atwalibwa mu kkomera, asibwa ng'amaze okuwaayirizibwa mukyala wa Potifa yali amwegombye. Era Bayibuli tugamba nti yatuuka ekiseera kakati nga talabirira ndiga, talabirira bisibo, naye ng'alabirira ate basibe mu kkomera. Yabadde alabirira estate ya muntu omu, kati alabirira national prison, ekkomera ly'eggwanga eddamba nga Luzira. Kati nga yavunaanyizibwa ku basibe banaalya ki. Katonda atandise omwesigisa okuyiga enkolagana y'abantu mu psychological capability ez'enjawulo. Abasibe buli omu baba n'endowooza zaabwe za njawulo, bamu abasibe abatabufu, abasibe abakambwe. Nina omukyala gwe nali mpulirawo obujulizi bwe, yamala emyaka egiwera e Luzira, naye ng'agamba nti ye ekifo mwe yali ali ate bamwesigisanga abasibe abalalu, abasibe abalina psychological problems, nga balalu mentally, nga balina ebikyamu ku mutwe, naye nga yabeera nabo abalalu n'abanga asobola obateeminga psychologically. Yali akuze okutuuka ku mutendero ogwo, naye kyannuma nnyo nga mu bujulizi bwe yali asaba busabe buyambi bwokka, naye nga yagala abantu bayimirire naye. Neŋŋamba nti tamanyi nti emyaka gye yamala e Luzira waliwo obusobozi Mukama bwe yali amugaseeko, nti nga teyalyetaaze kwetaaga abantu kumuwa bwi ssente za kuzimba kayumba, za kukola kaduuka kaanaakaddiiramu, naye nga obulamu bwe bwonna bwe yali amaze e Luzira, obuwanguzi bwe yali atuuseeko n'ekyo experiences yali ayiseemu zaali zisobola okuba nga zimufuukira ate omulimu mudda. Nzirayo ku Yusufu. Bayibuli tugamba nti olunaku lwatuuka Yusufu n'abeera mu kkomera, kati nga takyasobola kuloota buloosi birooto kyokka, naye nga avuunulira n'abalala ebirooto byabwe. Abasibe banne bwe baalootanga ebirooto byabwe nga bibatabudde, kati Yusufu yababuulira amakulu gaabyo era nga n'ebirooto bituukirira. Era ekiseera kyatuuka ku olwo omuntu eyaloota ate kati ekirooto teyali musibe, yali kabaka mulamba, yali kabaka yaloota ekirooto naye amakulu gaakyo nga tagamanyi. Kabaka ono atumya bamaze omutegeeza nti waliwo omusibe abeera mu kkomera, tavuunula birooto yeereka atyo. Ekiseera kituuka n'avaayo mu kkomera ajja vuunulire kabaka ekirooto. Era Bayibuli etugamba nti Yusufu yatuuka n'avuunula ebirooto bya kabaka n'amubulira amakulu gaabyo, nti byali bitegeeza obusambatuko obwali bugenda okubaawo emyaka 7 mu maaso, obwali bugenda okuwerekera ekyengera ekyali kigenda osookawo nga nakyo kya myaka 7. Byonna bye njogera ndi ku lugero lwa Bayibuli oluli mu kitabo kya Lubereberye, ntandise n'essula ya 37, kati bye njogera ndi mu ssula kumpi ya 42. Ekiseera kyatuuka omwana ono Yusufu olugero lwe lwatandika nga mwana muto mu galanda wa Yakobo, naye weewuunye Bayibuli atandika ogiwamba kontenti yaayo essuula ezisinga obungi ez'ekitabo kino ekya Lubereberye, essuula ezisembayo, essuula nga 15 namba nga zoogera ku mwana ono eyali omu ku bagalanda ba Yakobo. Twandirowoozezza nti bakulu be bandibadde boogerwako oba Yakobo kitaabwe, naye Yusufu essuula ezimwogerako oba ezoogera ku lugero lwe nnyingi okusinga ezoogera ku kitaawe Yakobo. Kyentegeeza kyeki, Yusufu bw'atuuka mu lubiri wa Falaawo, avuunula ebirooto bya Falaawo,
Faraawo amulondo okuba katikkiro. Awo nno we njagala okusimba essira lyange olwaleero. Faraawo amufuula katikkiro ow'eggwanga ddamba erya Misiri asobole okugonjoola ekyetaago kya Misiri. Misiri yali erumbiddwa ekyetaago kyali kigenda kuba kya ekyengera kyeŋŋamba okubanga bagenda kuba ne abundance of food, emmere nga nnyingi, naye ng'ate oluvannyuma lw'emmere nnyingi wagenda kuba n'enjala era nga nayo ya myaka 7 nga kyetaagayo omuntu omugezi, nga kyetaagayo omuntu alina experience, nga kyetaagayo omuntu omuyigirize, nga kyetaagayo omuntu omukugu mu kumanya okumanaginga resources ebyenfuna. Newankubadde nga Yusufu ono yali teyasoma mu yunivasity yonna, weewaawo obwakabaka bwa Misiri baalina amasomero ge basomesezangamu abantu okusoma n'okuwandiika, baalina amasomero agali gayigiriza abantu sayansi. Ekiseera kituuka omuntu eyajja n'omulimu omuzaale kati ng'atuuse ng'abayigirize abayivu abagenda ne basoma mu mayunivasite ag'ebbeeyi, nga kati eyajja n'omulimu gwe balina okutuula wansi. Bayibuli etugamba mu kitabo kya Zabbuli essula ya 15 bw'oba otandikidde ku lunyiriri olwokutaano nti ekiseera kyatuuka Yusufu n'abanga Faraawo amulwadde olukusa nti abakungu be bonna batuule wansi Yusufu abasomese. Yusufu nga yalina bayigiriza principles zayigiridde mu bulamu, zayigiridde mu maziga, zayigiridde mu kkomera, zazaafuna mu hardships z'obulamu zayiseemu, nti ensi gye yakoma obutaba nenkanya eri Yusufu, obulamu bwe yayitamu mu kunyigirizibwa ate bwo bwamufuukira essomo, bwamufuukira ekyokuyiga ekisinga omuyizi yagenda mu yunivasite y'Abamisiri mu biseera ebyo. Kati Faraawo abantu be yali alina abayivu abaasomera mu yunivasite ez'amaanyi, Faraawo abagamba kakati chemistry gwe mwasoma, physics gwe mwasoma, mathematics gwe mwasoma, economics gwe mwasoma, wano tayitawo, essaawa zino takyagasa. Mutuule wansi omuvubuka oyo kyanaabagambanga kye muba mukola, kyanaabasomesa kye muba mugondera. Okuva ku olwo lessons zikyuka. Ebintu abasajja be balina diguri ze baasoma emyaka emingi kati nga tebikyayinza kukola wadde n'akamu. Naye nga kakati omuvubuka ono omuto Yusufu ow'emyaka by then yali awezeza emyaka 3 nga byebiteekeddwa okubanga bisomesebwa mu basajja abakugu bakakensa. Zabbuli 15 olunyolo 17 egamba, he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant, whose feet they had with fetters. He was laid in iron until the time that his word came, the word of the Lord tried him. Verse 20 egambye olunyolo 2, the king sent and loosed him, even the ruler of people, and let him go free. He made him lord of his house and the ruler of all his substance, to bind his princesses at his pleasure and teach his senators wisdom. Nga Yusufu yasomesa ba senators, ba governors, abakungu. Misiri bagambye lirimu mu byafaayo eggwanga eryasooka okuba eggunjufu oba abalina obuyigirize oba abaali abayivu, abasajja abalina civilization yasooka okuba enjatiikirivu mu nsi. Naye njagala nkugambe nti omuntu bw'azuulwa obusobozi bwe, omuntu bw'ategeera omulimu gwennyini gwe yatonderwa okukola mu nsi, Katonda n'amuwa amagezi nti n'abanga ebizibu byayiseemu tabifudde mutawaana, n'atabiraba mu paati mbi yokka yokka, naye n'abitunuuliramu n'obulungi obubirimu nebibanga bimuyigiriza. Ali bw'atyo asinkana abayivu bali abagenda mu universities ez'amaanyi. Bwe mba njogera ebigambo bino sityobola kusomesebwa kubanga nange nkuwagira kwe sinnatuukako kweko kwe sinnafuna busobozi bwako, naye nzikiriza bwe mba nfunye obusobozi
nze muntu akyayagalira ddala okwongerayo okusoma ennyo n'okusinga we naakomye. So bwe njogera kino siringa atyobula okusoma, naye ndi mu kwogera ku bugagga omuntu bwe yajja nabwo nga tannagenda na ku ssomero. Ekyo Yusufu kye yazuula ne kireetera okuba nga asomesa abaagenda mu yunivasite ne basoma, naye nga bwe baagenda okusoma baagenda emirimu gyabwe tebagirina, baagenda tebazuula nga mirimu Katonda gye yabatondera okubeera. Ne bagenda ku ssomero ne basoma ne baweebwa n'emirimu mu lubiri, naye nga emirimu egiri inborn Katonda gye yabazaaza nagyo nga tebagizuulanga. Kati ono omu eyazaalwa n'omulimu gwe ye n'aguzuula okuva nga muto. Obulamu bwa Yusufu okuva nga wa myaka 17 okutuuka ku myaka 3, emyaka 13 gyonna yagikozesa ayiga ngeri ya kupolishinga, ngeri ya kuzigula, kwongera muwendo ku mulimu gwe gwe yazuula nga muto, nga muvubuka muto. Kati ye ebizibu byonna byeyasisinkananga mu bulamu, oba kumusiba mu kkomera, oba kugenda wa musajja Potifa akoleyo ng'obuddu, byonna ng'agamba nti bino mbiyiseemu buyisi kuzigula mulimu gwe nazaalwa nagwo. Omulimu gwa Yusufu fe abasinga obungi bwe twogera nnyo ku kigambo kya kuloota. Yalootanga ebirooto tegwali mulimu, it was just a talent, it was a gift. Okufunula ebirooto, it wasn't the purpose of his creation. Okufunula ebirooto si ye yali enkiza enkulu ey'okubeera kw'omwana ono omulamu, naye bwe bwalinganga obusumuluzo obumuyamba, ze zaali emmanduso. Bayibuli eyina ekyandiko ekitugamba nti ekirabo ky'omuntu kimuseguliza. Kakati ekirabo kikuseguliza, naye bwe kikuseguliza nga tomanyi mulimu, nga tomanyi kigendererwa lwaki wajja ku nsi, kikuseguliza ne kikuyingiza mu bifo by'abakungu, naye n'otuukayo n'omalayo wiiki 2 ne bakugobayo, kubanga ekirabo kireeta excitement. Abantu bagamba wow, banenga omusajja ayimba wow, n'oluvannyuma bagamba ennyimba ze tuzifunamu ki? Kati ekyo kye bazifunamu gwe mulimu gwenjogera. Oli baga nti omusajja oyo ng'ayogera, babuuza bw'amala okwogera tufuna ki? Ekyo kye bafuna ng'oyogedde gwe mulimu gwo. Tegeeza ki? Waliwo asobola okwogera for entertainment, waliwo asobola okwogera olw'okubikkula amaaso g'abantu, waliwo asobola okwogera olw'okuleetera abantu okwejjukanya, waliwo ayogera for information nga munnamawulire, okumanyisa obumanyisa abantu. Kakati nze ekyo si mu ebyo bye njogedde. I'm not speaking for entertainment, soogera kumanyisa bumanyisa, naye njogera kuzuukusa gwe mulimu gwe naweebwa Katonda. Omulimu gwange kuzuukusa, omulimu gwange kuzigula, to refine, omulimu gwange kulera, tunakya. Ntegeeza ki? Nti ogwo najja ngulina. Kakati ye Yusufu ogugwe, he was a manager, yali musajja nga alina talent of management, of a steward, nga asobola okulera oba okulabirira ebintu ebitali bibye. It was yali calling, ekyo kyali kyamuyitirwa. Kati ng'alinayo ne gift gye bayita okuvuunula ebirooto. Kakati nga bw'atuuka navuunula ebirooto ne mukyamuka ne muga wow, omusajja ng'akoze ekyamaanyi. Kati ng'agolokosa ate omulimu gwe ng'agamba nti kakati no Falaawo alondeyo omuntu w'omugezi. Omugezi yaliwa? Ye muntu alina okumanya appropriate, okwenkanankana n'omulembe gwalimu. Omuntu w'amagezi, buli muntu alina amagezi, naye kiwawula omugezi ku bagezi banne. Omuntu alina information omuntu alina okumanya, okuleeta, okugonjoola ebyetaago by'omulembe mwali. Oyo kyekimufuula ow'enkizo ku bagezi abalala. Kati Misiri yali erina abagezi bangi, naye ono ekimufuula omugezi ayawukana ku bagezi abalala, yalina amagezi agasobola okugonjoola ekyetaago ekyali ekyamaanyi mu mulembe mwe yali ali. Emabegako emyaka 2 emabega tubadde ng'omuntu ne bw'aba mugezi nnyo, naye nga kakati obugezi bwe twetaagayo omuntu alina amagezi agakkakkanya coronavirus, agakkakkanya covid, agakkakkanya endwadde bwezityo. Kati nga emmotoka, omuntu oli yayiyizayo emmotoka empya ebuuka mu bbanga ng'amawulire gayinza obutatunda ago. Omuntu yakozeeyo roboti
esobola ofumba chai nga kati nga emabega kawo gabadde agamawulire tegakola nga naye nga amawulire agakola nti eddagala lya covid lyazze oyo ng'abeera w'amaanyi oba engeri gy'osobola okubanga weeziyiza covid obutakukwata ekyo ng'omuntu bw'ayogera ekiri bwe kityo kitegeeza ki era abaavumbula amalagala ago kati bagagga abavumbula solution abaleta solution mu kizibu kya covid by that time kakati bagagga b'amaanyi gye tuli tubatwala nga bankizo ekyo kyenjagala akugambye Yusufu yazuula obusobozi bwe naye ekyokubiri n'azuula n'omulimu gwe ekyo kyamufuula ow'omugaso mu mulembe gwe era kyamufuula omugagga Bayibuli tugamba bwe baamuwa obwakatikkiro kwolwo lwennyini lwe bamuwa n'omukyala abantu bangi nnyo bagamba nandiwasizza naye muliisa eki nandiwasizza naye ani ananzikiriza nga nange usiina wembeera laba omusajja wuno yava mu kkomera kwolwo lwe yava mu kkomera enkeera yali afunye n'omukyala gw'anaawasa kati ntegeeza ki toyinza buuza nti ng'anaasulawa afuuse katikkiro kakati ng'olwo amaka bamulondera malonderi nti ajje neemuyenga ajje emunyonyo eyali omwavu wiiki ego kati nga week after ayina amagaali agamuvuga bwe bugagga bwenjogerako kubanga omuntu buli lwategeera omulimu gw'alina atuuka ekiseera nga ffe kye tuyita obugagga mu ngeri ya ssente nga ye gy'ali ng'asobola okuba eggulu yabadde talinaamu wadde 10 kakati ng'ate essaawa zino talina bubeezi ssente naye nga yagabye yabeera ssente we ziva ezinaagenda mu bantu abalala kati nga ebajeti y'eggwanga lyonna ebunaanyizibwa ku Yusufu ebyensaasaanya by'eggwanga tuzimbe sitowa mmeka tuteekewo ebyagi bimeka ebinaabaamu emmere tugule emmere yenkana ki era tugigule ssente mmeka yate tunagitunda tutya tulonde abakulembeze abanaabeera wansi wange bameka kati ng'oba wasoma obanga obadde w'amaanyi nga kakati tokyayinza kukola kintu kyonna kusinga Yusufu kubanga yajja n'omulimu gwe teyajja ng'anoonya mulimu yajja ayina omulimu gwe ye ng'omuntu kuba omulimu gwe yazaalwa nagwo eyo nno yebadde ennyanjula yange gye mbadde njagala nkugambe nti wajja olina omulimu era omulimu gwe waweebwa Katonda yaguteekako n'obusobozi obusobozi obwo busobola okuba talanta obusobozi obwo busobola okuba experience ebintu by'oyize obusobozi obwo busobola okuba disappointments zozoyitamu mu bulamu ne decision zozokola n'ogamba nti kino nga bwe kimbaddeko sandyagadde kiddemu kimbeereko nateera abalala banaaba banoonya emirimu nga gwogamba omulimu gwange nze ngulina era otandika okugonjoola ebyetaago by'abantu abalala leero Yusufu gwe nkozeseza nga kistade naye mu podcast yaffe eddako ngenda kuba njogera ku bantu abalala bangi nnyo abaali nga baavu ku ntandikwa ne bazuula obusobozi bwabwe n'omulimu Katonda gwe yabatondera okubeera ne bafuuka bagagga bampita Tumusiime Joseph Prosper zuula obusobozi bwo otegeera obugagga bwo